Omukwano Sumaya birungi wadde akaweta kano keetooloovu njagala buli wendowoozaako weetooloolera awo niwe kuddamu kulowooza ku bantu balala bonna. Omukwano Katikkiro wange mayigaje kwagala nnyo omukwano kwebali tanswaza Ryan kwebali kujamba zadde bange nasoma ne mbaleetera gawuni y'okusoma ne mbasuubiza siri baswaza nja kukomawo nga mbaleetedde omwami ate omulungi yegwe Ryan wadde essaawa eno obeere nga ondowoozangako buli wotunula ku ssaawa eno kwange. Yes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya yenze Sakozi Farouk. Eno show eri powered by Sozo Property Consultant. Bagamba wonna gwe wenna ali eyo ng'olina byagala okutunda eby'omunju nga bikozeeko nga biri mu mbeera nnungi bya restaurant bya gym bakubireko essaawa zino babeere nga babikima awo wennyini wooli mu nfo bakuwemu ssente. So baganda baffe abakyama kutwa abo bagamba nti engoye ezikwatagana n'emikolo nga gino engoye za birthday oyagala kukolera lugoye lwonna design mukolo ki gwonna gwe balaga bulazi design bo ne bakikolerako kyama kutwa wali awo ku Span House ku near Workers House plot, shop number 321 Fiona wali awo abeera nga kolako. So guno omukolo gwe tuliko gwa Ryan ne SUMAYAH. Ryan abatamumanyi ye Kojja Kitonsa nga Bamwanjula mu maka g'aba SUMAYAH Kanungu. Actually wano we tuli nakoze okunoonyereza nga we tuli mu maka g'aba SUMAYAH wano boda ekutwalirawo 1,000 okutuusa ku boda y'e Congo. Okitegeera kati kitegeeza tuli kumpi ne Congo tuli ne Kanungu naye oyite Kanungu noyite Kihine weyongerayo maaso. So tuli ku mukolo Kitoosa Bamwanjudde mu maka g'aba SUMAYAH. Omukolo guno njagala gwetegereze, tugenda kukuwa mpola tugenda soka tukuweeko then tujja kuba tukuwa wano ku channel yaffe ku Gospel Live. Just subscribe, like, share and comment. Tugenda kuba tukuwa full details because fe ababadde official eno wala fa ababaddeyo tugenda kuba tugukuwa gonna katulabe senga nga ayingiza Kitonsa nga amuintroducinga mu lujja lw'aba SUMAYAH. Tulabe kyabadde kitya, ekintu kibadde kitya, ebisheshe biri eno, abasheshe gye bali, abasheshe mwena mbalamusha njaluyiga mpola naye nga njagala tugende mu maaso senga introducinga Kitonsa kyabaddewo neyafulumiza omugole byonna tugenda kuba tubeera nga tubinyumirwa. Mwebale nnyo dda. Maaso awo nafunyeko ku interview ya SUMAYAH ng'ayogerako byonna tujja bifuna wano. Amanya yenze Sakozi Farouk. Tugende mu maaso tunyumirwe. Bismillah.
ebigambo alulu kwa mukalesa sina budde webyo ngani nawe wadde misango basenga mujeno tulekera abaana omuzanyo gwabwe basenga mujje mpolampola omugole kumwaganya You're a blessing in my life and you know it. Made in a way for a lifetime. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Webale kwekumira ku Gospel Live amanya nzesa Koz Farouk. Mugana wange wonna tulaba nkusaba ekintu kimu, subscribe, share, like and comment. Tuli Kanungu mu maka ga BASUMAYAH eno Kanungu nagambye oyite Kihihi oyongerako Maseyo. So omukolo gwa Kojja Kitonsa gugenda mu maaso nga gutambula bwe gutyo nga mugulaba. So Kojja Kitonsa wano we twatuuse mu kugaba ssente yalisiza buti kubanga omukulu ono yazze ne $1 zokka yazze na $1. My God, oh no. mulungi tanyiiko mulungi tanoba mulungi nabalala musembere oti oyo akebera bugere bwakusiima oba ofumbe kati katumuwa muzindalo tuwulire ebigambo ebya mu dakiika ntono oti Omukwano summa tansayinza okulaba nkwano oyanguye enkuba ya twakire mu kika ky'enkima tusayinza okulaba nkwano bali kunyirira mukwano twamwakira omukwano SUMAYAH mwanyina Zera yani antumye n'aŋŋamba nti akwagala nnyo ebyaddala okitegeera SUMAYAH mwanyina zantumye nkiddamu ogw'obubiri mwanyina zantumye nnyo kyakwaniriza nnyo ekika ky'enkima tusanyuse nnyo kulaba ne betuleseeyo ewaka banaye basiimye olunaku luno obadde olumanyi olwaleero olunaku olwaleero kalabyako akakodyo ke twakoze wallahi bajja kutya baneesanyusa okulaba dina byonna essanyu bannange okujjano mu nsozi si kyangu mulabye omwana ono angi tusanyusa okulaba banaye tusanyuse nnyo abaana bange benakyaziza bagaka mbasemberiza ekintu ekyo SUMAYAH emberako okumpi nga bakwasa ekifaananyi ekyo bakyagala bangira mwana w'umwana nikatungire mazina owabone inekurage nabo umwana nikatungire myaka
bw'oba oyagala okufuna ebintu ebingi nga bino mu mwana zaala omwana mulungi nga bw'omulaba mwana wa nnyabo wamma ng'okkakkanako nkulambula anti ye mulungi w'olunaku zaala omwana mulungi ate muwerere tugizeemu nga bwogitodde nkuyozaayoza olunaku luno kubanga lulwo naye okusinga nebaza Allah lukutuusizaako kubanga bangi tebaakula bangi tebannatuuka wootuuse I congratulate you. Naye ku lwange ne bakadde bo bonna tutiddemu abaana olujja batugazza kakasibwa kyebisinga obunene byakoze eki byawedde naye abatonzi b'amatuufu bootubuulira bye tulya butwa oba halaali ebintu tulye okakasizza bane obugalabe omwana ebintu okkirize nina kampuni oyo abadde senga atuyambye abamu babonyaabonya abantu naye senga atuyisizza bulungi nnyo senga nazze nkuyita senga kati fenga ebirimi binkutte bino byonna byolaba bino ebimyufu bino kuliko bamami badadi bakojja naye enjawulo gyenkoze taata mpise Lubaga nenfunayo omwana w'omukatuliki bamuyita maaka neteekako maaka wano kakati bijja kuba byeyogerera mami dadi kojja senga anti bino byonna nga bwe biri wano maaka kweri era ojja giraba buli kimu kituukewo omuntu dadi kyenkoze bino byambadde era nga abasiraamu kakaaya bino byonna byolaba bino na bino byonna bigenda mu nnyumba naye nze omukazi tanfukamiza ziriko oyaka onyirira osanana omukuba oza okozesa nosimule byonna bya mwana wange dadi tosatula kali best man ogikwasa omuko gisumulula amagulu tebamuwa nkoko nsibe jeruzira enkoko gisumule naye ateze nafuna pampa ogenderera genderera naye wano tetuli muzigo gireke yetaayi kale assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu sebo omuko nkuwa enkoko eno ey'omuko ku lwa mwannyoko Sumaya birungi nga bw'olina baganda babalala na zino azikuwa bw'owulirayo muganda omulala yenna ng'omuwa ng'ogamba naawe twaleeyo naawe twaleeyo kakuweyo kaceeke kasente si kavungise kadoola ojja kavungisa ku mande naye okateeka wala kati zino zonna situla ozitwale jagabana n'emikwano gyo bonna ku lwa mukoddomi okwata akazindaala ako we consent nkyebyo mbosooke weebaze n'ekyo kiggwe ensiiba ssebo tukwaniriza mu maka gaffe n'essanyu eringi ate tugenda tukusaba olabirire mwanyina waffe engeri mami woyo ne daddi we ndowooza omulaba wano taliiwo naye kyovola omusajja yakuleeteddeyo leeta zisatu nga za o kuba yakola ki kati twagala ne bwabeera n'emyaka 7 asigale ng'akukuba inshaallah nekwasa kirala sajja akugambye kiriza taata mwana mulenzi agenda kujja kubuuza ku taata mu ddakiika emu alina n'ekiwandiiko kyamuleetedde eyani ofukabereko wano mu maaso ga taata omukwasa ekigambo ekyo adadi nga tannakwasa tuleese ebintu bingi si bingi nnyo eyani mukwateko osabe n'abalongo onaabawulirira mu kuweerera saba abalongo onaabawulirira mu fiizi
yatugende Liyani Daddy tolwayo ayinza okwefuula. Omukwano SUMAYAH birungi wadde akaweta kano keetooloovu yagala buli wendowoozaako weetooloolera awo ne bekuddamu kulowooza ku bantu balala bonna yagala buli wotunula ku mpeza eno ekifaananyi ekikujjira mu maaso kyange n'erinnya lya Layani. Mu ddakiika eno tugenda kulaba mwana muwala naye alina akalabo kayagala omuteekako omuwa mwami Jula bosi kati akalabo lwolikwako muzindaalo okwatire omugole ng'oli sayidi y'awali tuwulire byayogera. Ogenda kulonda mbadde mmanyi manyi oli wano kuwayidde nga nkyukakyuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omukwano Katikkiro wange Michael Jane kwagala nnyo omukwano kubali tanswaza Rayani kubali kutambula zadde bange nasoma ne mbaleetera gawuni y'okusoma ne mbasuubiza siri baswaza nja kukomawo nga mbaleetedde omwami ate omulungi yegwe Rayani kuwadde essaawa eno obeere nga ondowoozangako buli wotunula ku ssaawa eno kwagala nnyo. Oba tofunye tonyiiga genda oguleyo ebitaano weggalire mu nju ogirye wekka 5 nga tokka 4-3-2-0 tugenda kola bwe tuti selekita nga tonnatuwa kayimba Liyani mugenda kusooka mugabule ba Daddy mugende mugabule omwami genda kusaba bestman tugenda gabula wali tugenda kola bwe tuti Liyani ne bestman muddeyo mu ntebe babaleetere.
nkwebazaako omwami wange Ryan webale kujja e Kanungu n'otanswaza maaso g'abazadde bange webale nnyo mukwano. Mukubye challenge, mukubye kusafarize yamanyi nga sina basibirira Qur'an mu musibiride Qur'an nja kugisoma nja kugera okugisoma n'okugikolamu n'okugikwata mu mutwe insha Allah taala tumuloza tumusajja akadiye memo yange kyakola ekyambula bulungi insha Allah taala mujje wano bawe kirabo kino kubanga nja kubawe tuliye batawanye naye nja kubawa insha Allah naho ninza kubaho ahabye dunia ninza kubaho nimbasima misho ganyu Sumaya naiba ebitwara bine byona bakabikiriza twantere takbir kubanye balize mwena ebitwara bine byo gukora imbaga byona bakabikora barakallahu fiku tu bashoba muntwe bambane intenjumu ziryaha indushuburaya izona za kubani nyoma kise mamu muharanje bari kushoma yebale kundetero musheija sente zanje zinali nintayo kandi ni nyokokora ntwaleka nzwemwe konka barakallahu fikum wa kathara Allahu min al-khair cyabe cyo kureberaho abato bawe nimwe bato abasigara munkorere mvugo mukwiyankorera insha Allah taala ekyakabi nabakwasa Qur'an mwene mukikwate ibelenge baramura muri mu nsonga yonna insha Allah taala takbir ekyokubiri mbakwasiza omusaala musalirangako mwenna esala 5 eza buli lunaku takbiru ebyo bwemuyesibako obufungu bwammwe bujja kubeera successful inshallah taala toyanzisa era naye nga nsindi ngazi bagira mwezi tahire tizikira nenya baana bange n'abahende oze kudinyama abana bange boba mu Luganda bakiyita batya twetuyita ezitahire tizakira ezitawadde tizikungula ekwegamba obanga tosize tokola ki kakati munange kungula okwange nange baana bange bawadde ente enzuuku bagende bakinywa amata falisi fulaska biki byonna mugendera mu mutandikirawo inshallah taala so tubebaza nimbebaza tubebaza nga twebaza nnyo tusiima abaganda bagamba tusiima ki bwongerwa bwebijja bwebikompa Mungu bange babali mubireeta alhamdulillah bwebanga tibize sijja kutoma inshallah taala. Yes. Thank you so much. Mwebale nnyo ababaddeko, mwebale nnyo abatulaba, mwebale nnyo abasubscribing, mwebale nnyo abawatching, mwebale nnyo abatugoberera, mwebale nnyo abacommending, wherever you are. Nsi gy'olimu anywhere wonna woli, mwebale nnyo, mwebalire ddala, mutukola kyamaanyi nnyo okutuzaamu amaanyi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Omukolo gwe gutwe gubadde naye nga nkusuubiza nti omukolo guno tukyagulina muwanvu munene, gulimu ebintu bingi ebyabaddeyo, interviews, a lot of things.
coming up. So tubadde Kanungu twabagamba ti wonna tutuuka. So tubadde ne Kitonsa oba Mite Ryan nga akyala ewa SUMAYAH e Kanungu. So bwe tubadde tugenda kuba tubaleetera ebintu bingi ebyabadde ku mukolo guno, bingi ddala. Bwe tubadde by Sozo, powered by Sozo Property Consultant. Bagamba byonna byolina ebyawakanga obikoye nga biri mu mbeera nnungi, bakubire bukubizi babeere nga babikima awo wonna wooli. Aganda baffe aba fashion nabo webali bagamba emikolo nga gino beekwate babeere nga bakolako bulungi nnyo. So muganda wange Kitonsa bamutaddeko akaweta, bamusibiddeawo, naye nga omanya nti Kitonsa musiraamu asobola okugattako haki. Naye taata abasibiridde entanda, abawadde ente. Bano oba wasaamu bakuwa ente. So taata abasibiridde ente, abasibiridde entanda ya Quran, babeere nga bagyekwatako nga basoma, then n'abawa n'omusaalo babeere nga bekwata eswala. SUMAYAH ono ava mu famire y'Abayisiraamu era nga taata we ye district kazi wa district ezo ebbiri, Kanungu ne Rukungiri. So yazikwasaganya. So taata wa SUMAYAH musajja wa ddiini nnyo. So amaka gano ga abaana Bayisiraamu. Naye nga baviira ddala eri mu nsozi, babeera eyo mu nsozi. So tweyanze ege SUMAYAH nkusaba ekintu kimu, fumbira Kitonsa, nawe Kitonsa webereremu omwana w'abandi obeere nga okola ki, ng'omulabirira bulungi, because omukutteko taliko nkovu, yenywera mata, yenywera biki, wuyo wa mu nsozi, kitegeera. So kati beera nga omukolako emikolo, omukolako service ebiri ey'omuggundu. Ate naye SUMAYAH yabeera nga ofumba, because twavuze kilometers nga 403, kilometers 403, amafuta nga atugabazeebazeemu awo mujasa amafuta obufuta tubeera mu miliyoni nga 4 emmotoka ze twakozeseza. So tuweemu ekitiibwa beere nga ofumbira omusajja, mufumbire ettooke. Tweyanziza nnyo, tukujje wala mwana wa mama fumba, beera nga ofumba weebereramu. Yes, tukujje wala nnyo, wala. Abasajja bazibu batono nnyo abakima abakazi eyo ne babasasula eyo mu nsozi Kanungu wala ebyaddala bamanyiyo mumanyiyo. Ovugirayo saawa nga average eri nga saawa nga 6 n'eddakiika nga 5:08 ng'ovuze like 72 km/h nga gy'ovuze approximately obeera mu ezo. Naye oba ovuze biri ebirala osobola obeera ovuga essaawa nga 10. Bwe kityo kisinziira ku nvugayo, naye nga balubalira ku ssaawa 7:65 awo n'obudakiika obugwamu. So mwebale ddala ebintu ebikwata ku mukolo guno tukyabirina bingi. Twagambye ffe babadde ba official broadcaster Kitonsa yatwesiga tubeere nga tuteekayo ebintu bye. So footage yenna tumulina tugenda kuba tukuwaako interviews, taata ayogera biki so many things. Tweyanze nnyo, tweyanze.